Wetwogerera nga Tamale Mirundi Junior avuddeyo n'agoba Kasuku lwa kukyaza abantu bamuvuma. Ene News Pack channel webalekwa nti n'ogyekumidde ku mangi genkuletedde akkiriza mbeere ng'ate nga kuwa. Tamale Mirundi Junior avudde mu mbeera n'abeera ng'atabukira akasuku. Mbu Kasuku asusizza okukyaza abantu abavuma kossa n'okulumba Tamale Mirundi Junior. Avuddeyo n'abeera ng'ate amulabula. Akatambi kaakano. Kumwe sinako gwentiako nogo. Just I give you respect. And you should return that respect to me. Uleta abantu banvume. Then you pretend. Nga who are you gwan? My brother. Abikonera biddemu. Nzo omuntu avuma mikwano gyange simwagala. Iranze bwe nkusangu ovuma sendi, ovuma jekenezi, ovuma bati, ovuma sayimo, nze omuntu avuma bakwano bange. Avuno wano munda bandi mwegendereza. Those who have been here. They wali wo video one. I do live streaming by the way. We bavuma Kasuku one. Era omuntu yenna mukimanyi bw'atandika. Okuvuma Kasuku nkujjako bujja. You know it. Why don't you return the same favor to me? Shalili brother. Just pretense. Pretense. Drama, katemba. You'll also become content. Ndabu emitwe bwoji kuba ebya boys dometwe. Nawe bajja kuba ebya boys dometwe ne Kasuku biwanvuye. You'll also become a headline. Nawe Kasuku ogenda foka headline. Why do you bring boys to abuse us? Shalumu abayagala entalo. Aina YouTube ye kwa batuula. Nze mulabani nawe mbavumira wano ku byange. Wano we mbavumira wano. Kuyange wano. Gweke nyine Kasuku wangamba Junior umanyi Shalumu mukwano gwange kakati muneto muvumira wano. Bwobola ba Shalumu wa beyi nyonyonyo ne programu yange y'olwokusatu agikole. Ekyo nakigaddewo sidda ku YouTube yo. Gwe woba owulira ati Shalumu wa kitalo ajja kuvuma Junior avume Sayimo Kawalata sigala nabo tumanyira wadde otuwaki abana bali obavuma buli omu ekivubuka kituvuma Kasuku ali n'amatamage aweza sibirimu wano tuleta abakuvuma tukutandike naffe tukutandike wano Kasuku binanyuma natulidde abavubuka nga bavuma Sayimo nempulire ennaku nengo babuza Sayimo yakoze eki ekyo kivuka kishalumu bwe kivuddaku Sayimo musajja mukulu ekyo kye kisooka wababuza ne Sayimo kye yakoze musibanya nakola YouTube kakati okubeera kivubuka ekyo kisiru gwasosokola YouTube mu Uganda. Tujja nno kuba bubi kati boundary yakubiddwa zam ever straight kumwe sinako gwentiako nogo. Just I give you respect and you should return that respect to me. Mutwegatteko tuberenga tuyozayoza ekibiina kya DP Nobert Mao munnange yalayidde era yazzeeko kukuba nti naate yakulira ekibiina kino ekya DP. Katukuwe katambi Uganda olemwa. I, Nobert Mao, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Democratic Party, and that I will preserve, protect, and defend the Democratic Party Constitution. So help me God. I, Nobert Mao, swear
swear in the name of the Almighty God that I shall faithfully exercise the functions of the President General of the Democratic Party, and that I shall uphold, preserve, protect, and defend the Constitution of the Democratic Party, and observe the laws, responsibilities of the party, and that I shall promote the growth of the party and promote its policies for a better Uganda. So help me God. Genkola yaffe bwerikiriza tuberenga tubuuzaako ku Nibuya Edith webale kuba nti noli ku mukutu Idi Mubarak ogamba otya. Esther Momo tukutumideko. Roda Flavia Nantamu twagala okutumidako. Kawesi Norin webale kuba nti noli ku mukutu. Bahati Akech nawe tukutumideko. Adija 1991 tukutumideko mukwano. Subscribinga, likinga, leka obaka bwawo mu comment section. Tugenzeeko munange ewa Princess Amira Muchala Kasolo. Esijja gamba omubwati kubanga mwami Kasolo ayina ku bakyala abawerako. Ayongedde okulumya abo abamwogerera. Muchala Amira. Akachi. Mbera nako renjagala wenkambala ekirala nze ni mukyala mu advent. Nakuli lakini nazali bandi mu advent. Kati ebyempeta oba ngambe mbijjukira luvannyuma. Mbijjukira luvannyuma. Nenge empeta yo girina. Girina. Kakati munange batugamba wasiramuka. Muba kusiramula. Natola shahadu. Tubasobola kuwoowa nga tutodde shahadu. Kati erinnya gwana. Zamira Kasolo. Acha mwami Kasolo. Jali omulungi wange, jali. Kati lwaki emikolo mwagitukweka? Kwali kukyala, kwanjula na kuwoowa, kwali kukyala. Ebyali byetaagisa bye twakola. Ebyali byetaagisa kubanga tewali kipya kikolebwa. Munanga abantu bava ku social media nga tumaze okola interview ya feri ne bagamba mbu wali otamidde bye wali yogera ito bitegeeza mbuleeta obukakafu leeta obujulizi lwaki oyogera nayo byalimu. Sinywa by the way sinywangako because since nti nazaliwa ndi mu advent sinywangako nekolo nanywa mazzi era bwe tuna ku tebo yankwaliko mineral water nga mungi nyonyo sinywa mwenge. Abantu abakuyita erinnya ebbi erinnuma nga nze omukyala nti oli homebreaker mbu wayingirira obufumbo bw'omukyala. Ndowooza yaabwe siso abba mma ndowooza yaabwe era so abba kumya kuba ndowooza yaabwe. Ekya saagala kwettotoolako nnyo bwe magazina gwe nali nzize mu makaaga bampita balina babbaaba bwe babagamba Amira yafumba ewaabwe then baterere ewaabwe I think era oyo agamba nti ndi homebreaker bw'abanga yenna nnyini musajja gwe njagala ajje oluusi tosobola kaka abantu kutegeera nga bw'otegeera. Restaurant yali yange ng'omuntu nensaawo concentrating ku mwami wange enjiggala n'entuula eka nfumbira omwami wange. Mwannyina ze Namirembe bitamazire nze ndaba otaddemu nnyo okukakasa bajjabo nti omusajja gwamulina. Ebifaananyi n'ebividiyo bisusse obudde bwe mumala mu photoshoot singa mugenda mu kisenge ne mwegadanga omwegadango omusajja n'omutwalako muleeba n'alaba omukazi obulungi bw'ayitamu ng'azaala omwana bw'anaabaamu amagezi ajja kukwagala. Leka kukakasa my dear sister obudde oteekamu bungi mugende mu kisenge mwegadange omusajja omutwaleko muleeba omufuule taata w'abaana bw'anaabaamu amagezi kugambye nga mwegali mu mutwe n'alaba ku bulumi omukazi bw'ayitamu buleeba ajja kukwagala. Sigambye bonna nti batutteyo bategedde bakazi bye bayitamu bwe ganaabaamu awo ojja okumupimira. Nebiro bifaananyi by'oyagala okukakasa abakazi nti omusajja gwamulina oli ku ki kyogoba ennyo mutuuke n'ogenda ewa DC mukole obufumbo bwa kibunoomu simply because omusajja takulinaamu interest yeggamya enkuba
buli lwoliraba omusajja yenna nga tali wiringi kuteekamu wadde 10 ayagala mugende wa DC mukole obufumbo bwa kibunoomu obwo bwaki gwe manya omusajja omukazi gwayagala amukolerera omukazi abaako omutango ebyo byagiyita mu lujja simple because omusajja buli kimu kyonna gwakimutaddemu yeggamye enkuba wuwo era kyekiko kakasise nnyo okakasa ki nkuwe namba ya Lema Namakula akubulire gye yakoma ne Amuza nga baatuwanga bifaananyi bya weekend mwanyina ze nze ndawuza wandizeemu kutunda enkumbizo mwanyina ze Namirembe wandizeemu kutunda enkumbizo layini gy'okutte eyo nzibumu nebyemirimu wabivaako oli kuno otukuba musajja kiki ekyo ky'otukuba musajja I don't even want to go further but I want to tell you my sister ebyo byokola okupuruvinga bajja bubisusse mugende mwegadanga omusajja omutwale muleeba omulage ku bulumi omukazi bw'ayitako okufuula omusajja taata bw'anaabamu amagezi ajja kukwagala okitegedde obudde bw'omala mu photoshoot okakasa bajjaku eri omwana bamuwa sitayiruze enkambwe era ke balitandika okuvaayo kuno tateka mbabulire maidi ya followers omuntu yenna kazamulanga akuba kuno obufaananyi nga mukazi gwe just no ono ali mu ntalo nabajja be sajja mwesibako baaki tuke mugenda wali gesto mukolo obufumbo obwakiyita musajja muleka akuyinza kukolerere akuteekemu omutango ajja kuvaluwinga ajja kufaako kubanga aba alina kye yakuteekamu naye munaye weebale kumukolerera musajja omuzze ku zero kumufuula omuntu eno nno si birungi ewa Tamale Mirundi Junior Kasuku Saimo n'abalala bonna munnange bavuddeyo ne babeera nga ate babatabukira akwosa n'okubalangira nabyo katubeere nga tubikuwa Namukasa ne Shalom bagenda kubabbako sho babazimbireko obulamu batuuke mu bbanga babajjewo omuntu bw'aba abuulira enjiri wali ne wabaawo embwa ezeegadanga oba ne wabaawo omutamiivu ayogera obutonotono attention eva ku njiri oba ku lukuŋŋaana lw'omwakoze n'egenda ku mutamiivu oba ku bantu abali mu kwegadanga ovulate abantu ababadde batuwa information gwe tusinga okwagala era gwe tusinga okukkiririzaamu ye Kasuku Jenkins Mukasa Sendi Bati Badiru Zubeda Byantalo wamu ne Saimo Semwogerere wabula eno Kampala buli omwana onye ekimuyisaawo mulimu n'abasasula babavume baboogereko basobole okumanyika mu kifo ky'okutuwa content mutandise okudiscussinga Namukasa mudiscussinga Lili Puzzle ne mudiscussinga Tamale Mirundi nga bwe byevumye era bo bagenda kwepositioninga nga buli lunaku babeeko gwe bavuma mujje muboogereko buli lunaku Namukasa bwe mutamugjeeko mawulire mugenda kutta kye mubadde muwa abantu kubanga emyaka egiyise tubadde nga buli ekibaawo tulinda Kasuku yagambye eki Sendi agamba ki Mpalaata agamba ki Zubeda agamba ki kubanga Zubeda mu kazannyo kano yakakajjamu aka YouTube era nga bloga akola bulungi naye kati buli olengera video ya Kasuku osuubira okulabawo nga boogera ku brown sugar black sugar obanga boogera ku Tamale Mirundi Junior oba Lili Puzzle oba Namukasa kakati ekigenderwa kya information ne kitandika okutambulira awo ne bano bannamukasa bagenda kwongera okukyokoza entalo kye bayita all eyes on me Chameleone amanye kikola Chameleone bwabulwa amawulire ng'akuba omuntu oluyi ng'amawulire gonna gadda ku ye n'ekino baserebu bakikola kubanga nze nali nkozeeko shokula bonita 2 gw'otaayise kasita awulira nti shejjudde nga jja performinga kyokka nga tewamutadde ku lisiti ey'aba bagenda okukola kakati mulina okwewala bannabyabufuzi abalinga politician waliwo omusajja bamuyita Honorable Ssekikubo weewaffe Ssekikubo y'omu ku ba MP abasinga okubba amawulire anywhere oba president waali oba muli mu parliament oba muli luddawa Ssekikubo agenda kuleeta akavuyo mu bugenderevu ate nga akavuyo ako tekalinga kazaake nti ali mu kubuuka akola ebyekisiru wabula alina akantu kagenda okukola bwe tuyita obukolo mooni omukolo guve ku kigendeerwa gutunulire Ssekikubo kati ekyo gundi kyali mu kubazannya Namukasa nti Namukasa
agenda kusiikuula entalo buli kaseera mubenga mwogera ku ntalo z'abantu. So now you are discussing about personality. Bano abaana mugamba bato bakayingira, Shalom yakayingira, Junior yakayingira, Namukasa yakayingira. Ne kati information yenna yeetoololera ku abo kati ate audience efa. Naye ate bo balwayizinga bakula beeyongerayo peegi zaabwe zikula. Nze mbadde mbasaba mu discussinge ku nsonga endala. Namukasa mu mute, Shalom mu mute, Tamale Junior mu mute, kubanga abantu babeesigisa amatu gaabwe okubawa information si ku discussinga gundi yavumyani gundi. Nze nsinzira wano mbalaba buli kaseera ne buli lwojja attention ku kintu ekinene n'otunuulira omuntu omutono oba ogenda kufuuka nga abannuupu abajja nga balwanyisa Museveni ne tutambula nataka okulwanyisa ffe abawagira Museveni ne tutambula ne badda ku mpuuga n'Abedi Bwanika tugenza okutambula nga tugenda kulonda omwaka ogujja naye nga nuupu ogibuuza mugenda kukola ki egamba twagala kujjako Museveni ate olwe boogera ku mpuuga kanoolaba nga bali disconnected bwe bati. Tetambudde obadde mulabi mulungi wale kwekumira ku Newspack channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga akwesa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.